kubanga nyenze olumumbuuza yono kasabula mpi mulowoozayo omulala ng'abaawo yankubya bwotereganye yewa tweyanza tweyanzege batenjagala nnyo okulaga maama Nankinga. Erinnya Magala taziwawo bali kyewunya kitaasibwa gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Enseri Nakibumbi yazaalibwa mu 1919 n'afa nga 24/1991. Gye muli mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi buli ali wano ng'asinziza mu nnono ye n'atabeera mukaafiiri tugenda kunoonya nnono ey'amawanga amalala. Mukubyemu ekifaananyi tuli mu maaso ga Katonda ayita Abaganda nga mugenda wasinzanga mu lulimi ki nti Luganda ng'ayita Abaganda paati endala esinziza mu lulala nga wasinzanga mu lulimi ki nti mu Luwalabu ani eyakukutuma nga nze nakutonda omanyi Luganda. Mwekubireko mu ngalo obutaba bakaafiiri kubutaba Katonda kitiibwa ne mulekako ennimi zammwe zonna ez'abatonderwa mulyoke munoonye ennimi endala ozisinzizaamu nga Katonda yatonda oli Muganda ng'owulira Luganda otegeera Luganda olowooza ng'Omuganda. Katonda n'akutonda ng'oli Musoga otegeera ng'Omusoga olowooza ng'Omusoga olootera mu Busoga. N'akutonda ng'oli Munyoli obuvo bwo n'obuddo bwo bonna nga bwaggwanga ddo n'osalawo olunaku lumu n'onyooma Katonda n'omuyisaamu amaaso n'osinziza olulimi olutali lulwo n'osoma ebitabo ebitali bibyo n'oleka ebibyo by'omanyi olulimi lwo. Bweza abantu ba Katonda mwekubireko mu ngalo ez'okuba ntitugenda kuba mu maaso ga Katonda nga twogera olulimi lwawulira lwe yatutonderamu, kubanga Katonda amanyi amawanga n'ennimi be yatonda. Agenda kutula ennimi 20,000 abantu 20,000 wagendeyo abantu 2 omuntu omu nga yasinzizanga mu nnimi ezi amubuuze buno obuyinza wabujjawa. Nakutonda oli Muganda Oluwalabu wayiga lwaki? Bw'ani eyagamba nti mpulira Luwalabu n'essomya luno nakutonderamu. Bantu mwenna abali wano mweyagala nnyo olw'okuba abatuukirivu eri mu maaso ga Katonda. Temwefudde nga bantu beerimba ne balekawo omubaale waabwe ne balekawo amayembe gaabwe ne balekawo ebiteega gyabwe ne basinza abantu abatali balinaako mannya. Tusinza Kiwanuka waali, tusinza Lubowa waali, tusinza Mukasa waali, tusinza Nambaga waali. Mumbuulire lubaale waawali gwe basoma mu bitabo omannya kya abeeri nga batumaaga eno. Bantu Katonda kino kya butuukirivu nnyo omuntu okuwa Katonda ekitiibwa ng'amukkiririzaamu nga mu butonde bwe. Kintu kya bulalu nnyo omuntu okuma Katonda ekitiibwa n'okumuvvoola n'okumukkakkanya n'omunyoomerera n'omujereegerera nti eggwanga lyo pi Katonda olina musinza mu ggwanga ddala. Mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'okutegeera obuzaale bwammwe, obumwe bwammwe, obudde bwammwe n'obufiiro bwammwe. Bannaffe batugamba tebaagala gya Buganda. Bagenda okukola amalaame babaziika mu Buganda. Bagenda okukola amalaame babaziika ku bijja byaffe. Olunaku lumu ne bataayagala kuziika ku bijja byabwe olw'enkaayana ze baliko baagula mminde ekiri mu ssaza lya Ssaabasajja ery'omu Busiro eggombolola lyamumiruka Wakiso. Tewali yalaamu nti banzizangayo mu lulimi mwensinziza. Kitegeeza sibeeri baawano. Bantu ba Katonda, bantu ba Katonda mwebale okwesa Katonda ekitiibwa nga tweyagalira mu butonde bwaffe. Nze Magala tazzibwawo bali kyewunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumba. Magala basalako ssale biggwayo tikirivaamu kibigulira Magala eddiba. Bali kyewuunya kyonna kyemikola ki nakati munne
chewunya nakoma mu pitu wali ayina dibuli ngakalakazinda tokayikwatangako nayakomaano bebabutikira natoyokolangako bantu bawera 10 wali chewunya wenya abandala nakoma mu pitu nakisoma sitamu 2 eyeyinga libafu kati bwawo bwe wali oyagala bwafa kikasimbwanga omanya kyemeza kyokka tulina amanya nga tumanya kyekakola ki mwewala okwetikka emugugu ku myaka 30 nga tomanyi kyebaasibamu buli muntu ali wano ng'alina erinnya nga kitereke naye ng'ekitereke kyeyeetisse tamanyi kyebaasibamu alyejjeko yeetuuma amannya n'omwana we gaali mubuuza n'akola ki ngali munyonyola muteesa abazungu bamunyigiriza ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna 1875 n'awandiika ebbaluwa n'ayita abazungu bajje basomesa abantu tebakomaawo batwala bintu byaffe twalina mayiro 1906 baagabako mayiro 1906 bukwini ne bamuterekera mayiro 9 ne mbabuuza Bungereza ensubu Bungereza era mayiro 1909 nababuuza n'owaffe ayinayo mayiro 9 tayinayo banayegoloza gyegyemagala oba tebaali lubbi kaakati buli muntu ali wano yeekubireko mu ngalo oba okwekkiririzaamu bali baatubba ffe tubaleka bali baatunyaga ffe tubaleka ffe batakaaba oyo muwagizi wava ku kizinga ejjaguzi kontenti wele naakola Mzee Magala oyo gwolaba waswa ewanuka naye erinnya alikyawunya n'ayogera ewaabwe obayiswa bwekwekkiririzaamu okuki okutuufu bantu batonda mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira jjejjajjumba mwebale nakutogoberera buli bintu byonna bye muwuliranga nga byaffe bya nnono bya buwangwa tubigoberere ate n'abantu mwenna mbakubiriza temugenda mu ssabo nga mwekookoota nga mwekweka mugenda mu ssabo eryammwe eribamalira ebisi lwaki ogendayo ng'ayina ensonyi ate nammwe abasawo mulekerawo okukyaya abantu ab'enganda zaabwe nga by'omulagula bipuuze n'onga nti muganda waakuloga mubuulire ekituufu simanyi kulagula naye eddagala ly'oyogere endiina engalo za Mzee Magala tulina n'okyayira ebyobuwangwa nga mugaana okulagula abantu ebituufu oba tosobola kimulagula mugambe eddagala njaluwa tosobola kola ki Ssaabasajja Kabaka awangaale sokolindeko maama yimirira ka afumira Mzee Magala ettooke kwegenda kukitimba abayimbi tuyingire music nga twetegese nze netegesa abayimbi tuyingire music nga twetegese teri video ya miliyoni 3 teri ya miliyoni 5 tate 30 oburundi gumu because I'm a big ku bantu ate nkomewo mbasabule njagala sabula njagala okusima n'okwebaza muganda wange tiktoka eriko njagala okumba kikani ate muganda wange oli wuyo naye mwogere kuki promotion Nalongo Mzee Magala na mukwano gwe yakutunga ebitega 5 n'ogaana bimutu ali timajalizula kakati gwoba osooka n'omulenzi woyo kakati omalaka zidalokawo mukyala Mwami Magala komewo balamusizaako mikwano gyange bakabasajja munkubireko mu ngalo n'akalulu bakabasajja mwongeremu kansobire
manyi nakeddeko najagala okwetegereza obuwangwa naki ne muno bajjajja bwenna abali wano basaba obukuumi temukkiriza nga abali emmere okumpangula muli bamukoze ki muli bamusobye temubakkirizanga kuba abalala bemanyi ne besimanyi baki bangi naye buli akeera ku makya era akeeko akasaana Mzee Magala yampayo gye Demugamba nambuza oli wagwanga tinemugamba ndi mukyala mulundi nazaalibwa omukyala omuganda ndekata wange muki mulundi leero kanjogereko ku balundi ebigambo bitono nnyo mubonyabonyeza nnyo abaana bammwe kubanga mwegaana eggwanga lyammwe abalundi we muli wano ne mulimbalimba abaana tuli banyalwanda tuli baganda abaalabundi bogenda okubuuzaako buli mulundi ali wano awaniko omukono basatu engagga muli basatu ne bwe tubeera bataano ku ekyo kyendi muli basatu kyonna kyekiri kyonna kyekikola ki kanzireyo ku bazadde be baneetegeeza manyi muli wano musirise naye mu mitima mukikola ki mukimanyi wana abalundi namuzalisaaki nga fe tusinga obungi naye ng'abanyarwanda bwe bajja mu uganda nammwe bwe mwakola ki bwe mwajja mulebe kubonyaabonya abaana bammwe nga bafudde ng'asamira lubaala atali muwe asamira empewo etasobola kumuyamba olwaleero ndi mulungi nzayogera nammwe olwaleero lwaki ti buli mwezi ngenda waffe nenkubira ebiteego omuliro lwansonga taata wange yafa kintegeezeza nti oli muki n'ekyokukola n'akiteekawo kale nammwe abazadde muyambe ku baana bammwe babeere bulungi mubaala aluma bubi n'osanga omuwala omulungi ng'atambuza bigere n'osanga omuwala alina figa ennungi bwati nga buli kibi kitandikira ku ye talina musajja amwani bakuziba akanyanjula ebiri naye eno gye naseabasooka tebangula mu mpewo buli ali wano wenno nakitegedde bw'atagula mukazi mu mpewo zeewaabwe oba tomukuze era abasooka banyanjula bakusanyuka n'embalema babaletera ate no si bya bbeeri amalwa kwete ogwo omulimu omuganda ewaffe tegukola nnyo era omwami wange yakolera ebintu byalayisi nnyo yabanga okumulamu abaana munaana kale abakyala kale abakyala basaba okweyongera okuwa abaami bammwe ekitiibwa kubanga omukazi yenna anaajagala omusajja ogenda kufuna ebizibu teri mukazi mulungi nga talina muki muli eyo okuwozabuza erinamu ssente bamma byabakola mukaka abasajja tulina ssente mwe muve mu kwerimbalimba abasajja mukube ku ngalo mukyala wange kuba ku ngalo muleke okwegomba gogambuza emisire kwiri nabo balina bye bayitamu nga baka abasajja kitulikola ki tetubiyitamu kale nsanyuse nnyo okubeera wano senga kulanama olino muganda ageyediranje baali banjulyawo nangamba kuweereza ekikozo sindika amayembe gonna nange nakuwayo ogamba namba ganeseka gasooka aye tomukola katunga Mzee Magala yatekyembe naye bajja kukyuka n'akwatagana n'omwami we obukuumi ne bampa bw'amaanyi beebazaamu ak'ensuso okupolomotinga obuganda buno kubanga tulina kabaka mu buganda ye kabaka w'ennono zonna mpulira nnyo ennaku nga mugamba mwagala nnyo kabaka wammwe naye ng'ate gwe mutebi kogamba sikiriza mu busumize kitegeeza mwe mulyamu obuganda oluki kale n'abategamba tulumidde era kazeetu engalo z'ekitega tate Magala akadde kako tabulize nga atendezewo nga amawanga gonna gabasire